wabaddewo ky'oyinza okuyita akatuyano mu kulonda kwa NRM mu ggombolola y'Entuusi. Omubaka w'essaza ly'Olwemiyaga Theodore Ssekikubo bw'asikaŋŋanya ebitogi n'ab'amagye. Entawe evudde ku bannamagye ababadde bayiteddwa okuuma obutebenkevu mu kulonda mu kitundu kino okulemesa Ssekikubo okuyingira mu kifo awalondebwa. Ku mulyango oguyingira ku ggombolola eno wabadde wasibiddwawo akaguwa akaziyiza abantu okumala gayingira era nga wano wabadde wayitawo balonzi bokka. Kyokka ye General Fenhans Katirima bw'atusayiseewo buyisi awataliwo amagye yenna kumukuba ku mukono. Ekitanudde omubaka Ssekikubo naye okwagala okukozesa omukisa guno ayingire wabula ye ne bamugaana. Kino kimujje mu mbeera era wano okusikaŋŋana we kutandikidde nga waliriza okuyingira mbu naye atuula awali mukulu munne General Katirima. Oluvannyuma ono akkiriziddwa okuyingira era n'aweebwa ekifo aw'okutuula era okulonda ne kugenda mu maaso. Kuno kuwanguddwa General Emmanuel Rashande nga ssentebe w'abazirwanako ku mutendera gw'eggombolola y'Entuusi. Veteran Village, Brigadier General Rashande. Kyokka ebifo by'abavubuka wamu n'abalema tebirondeddwa. Oluvannyuma lw'abeesimbyewo okwemulugunya nti abadde alondesa eggombolola eno Michael Nsiima alondesa ludda lumu oluliko abawagizi wa General Rashande, olwo abavubuka wamu n'abalema abawagira omubaka Ssekikubo ne balekebwa ebbali. Kino kiviiriddeko Nsiima okugenda ayingire mu woofiisi y'eggombolola eno. Ekyankalanyizza abalonzi wamu n'abaliko obulemu nga bagamba nti Nsiima abadde ayagala kukyankalanya kulonda kuno. Kamiyingo wano twamulonda ng'ali ku ddwaliro wali. Ng'ali ku ddwaliro n'asinga Nzunga Nzunga ali awo. Bateekawo ekifaananyi kya Kamiyingo. Njagala batulage etteeka erigaana okulonda Gerald ng'ali mu kkomera. Akyali suspect tebannamusalira. N'enkya ayinza okudda oba olwaleero nga yatuuse dda. Tukoye gavumenti ya President Museveni lwaki batulugunya. Bonni beesalirawo ebyabo ffe ne batukubeera nga buli lunaku mugambe Museveni tukoye. Kino kitanudde ab'amagye okutandika okugobaganya abavubuka wabula omubaka Ssekikubo bw'abeegasseeko ab'amagye ne bamukuba wamu n'okumukwata amataayi. Ssekikubo yamulugunyiza ku nneeyisa y'amagye okubakuba ko n'okugobaganya abawagizi be. Era wano abakuumaddembe bafubutudde abavubuka okuva ku ggombolola eno olwo nga bo abawagizi ba Rashande bajaganya olw'obuwanguzi ku kifo ky'obwa ssentebe w'abazirwanako.